kujja buli wonna musi tubulabye yimusa amaaso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Mbatuliza abatulaba abali ku 3ABN Mukama Katonda waffe yeebazibwe atukuumye akyatubeesezaawo nga tuli balamu erinnya lye ligulumizibwe era liweebwe ekitiibwa. Nkwaniriza mu programu eno Manya ebiro era nga tuli mu kuyiga ebiseera mu bunnabbi. Mukama waffe yeebazibwe atukuumye era atulabiridde. Kino nno kitundu kya kubiri ku ky'okuyiga kyaffe kye twayiga ku luli ekiraga nti Katonda nga tagoberera tagenda nabasinga obungi kye balowooza. Ekitundu ekyo twalaba mu kitundu ekyo ekyasooka twalaba nga Katonda yatonda mu nnaku 6 n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu, naye ate ne tulaba nga Sitaani alina engeri gy'azakiyingiramu okubuzaabuza abantu ba Katonda. We twakoma twali tulaba mu Danyeri essula ey'omusanvu nga Danyeri ayolesebwa alagibwa empewo ennya nga zisituka mu nsonda ennya ez'ensi, ate era ne tulaba ng'agamba nti bwe zaamala ate n'alaba ensolo nnya nga ziva mu mazzi, empewo nga zaakunta ku mazzi. Twalaba empewo mu bunnabbi nga kyali kitegeeza entalo zino ezikuntira ku mazzi, kitegeeza amazzi twalaba nga kitegeeza ekifo omuli abantu abangi. Kati bwe ziba ntalo nga zikuntira ku mazzi kitegeeza entalo mu bantu abangi. Ne tulaba ensolo ennya ezaasituka Danyeri zaayogerako mu ssula ey'omusanvu. Ensolo ne tulaba nga kyali kitegeeza okusinziira ku bunnabbi, kyali kitegeeza obwakabaka. Kakati ate era ne tulaba ensolo zino ennya. Ensolo eyasooka gye twalaba yali ensolo ey'empologoma ng'erina ebiwaawaatiro. Kati empologoma eno erina ebiwaawaatiro nga kye kimu n'obwakabaka obwa Babuloni obwali bulagibwa mu Danyeri essula ey'okubiri n'omutwe ogwa zaabu. Twalaba era nga eddubu lisitukira ku luuyi lumu nga lulina embiriizi 3 mu kamwa kaalwo. Eddubu lino twalaba nti bwe bwakabaka obw'Abameedi n'Abaperusi. Obwakabaka buno obw'Abameedi n'Abaperusi obwasituka era embiriizi 3 tulaba bwe bwakabaka obw'emirundi 3 bwe baakuba balyoke basobole okuba nga bawamba ensi eyali emanyikiddwa mu biseera ebyo. Obwakabaka obw'obusatu twalaba bwe baakuba mwalimu ensi eyayitibwa nga Lidiya, so si Libiya naye Lidiya. Ne mubeeramu ensi eya Misiri oba Egypt, ne mubeeramu n'ensi eya Babylon. Ensi ezo 3 z'embiriizi 3 ezaali mu kamwa k'ensolo eno. Era embiriizi ezo 3 twalaba nti beebo kyekiri ekitegeeza nti neeweebwa eri ennyama nnyingi. Mu kulya ennyama erina ensolo zeeyattanga. Muganange ne mwannyinaze olwaleero no tugenda kulaba ekintu ekirala. Ekintu ekirala kye tugenda okulaba olwaleero kye kiruwa? Ekintu kye tugenda okulaba kweyongerayo mu maaso tulabe obwakabaka obwokuna. Bayibuli egamba nti eraga nti walibeerawo obwakabaka obwokusatu bulisituka. Era obwakabaka buno obwokusatu ebulagira mu kifaananyi eky'engo. Engo eno etwalibwa okuba nti kisolo ekikola ku sipiidi kidduka, kikolera mu bwangu ebintu byakyo. Ensolo eno, engo eno eraga enkola emangu, engeri amangu obwakabaka buno gye bwajjamu. Ate era ku bwakabaka buno kuliko ebiwaawaatiro si 2 naye ebiwaawaatiro 4. Katusomeyo tulabe mu Danyeri essula ey'omusanvu olunyiriri olw'omukaaga. Danyeri essula ya 7 olunyiriri olw'omukaaga agamba ebigambo bino nti oluvannyuma lw'ebyo ne ntunula era laba endala ng'engo eyalina ebiwaawaatiro 4 eby'ennyonyi ku mabega gaayo. Agenda maaso n'agamba nti era ensolo yalina n'emitwe 4
neweebwa okufuga. Ensolo eno eyokuna kyekiwato ekyekikomo. Era ekiwato ekyekikomo kino kyetulaba mu Danyeri essula eyokubiri, ekiwato ekyekikomo, ekyuma ekyekikomo ekyo kyetwalaba mu kuloota kwa Tagendera. Kakati ensolo eno eyokuna erina emitwe 4 giri ku mubiri gumu, erina ebiwawaatiro 4, naye empologoma, nakugambye nti empologoma kabone era ekozesa bwangu, olwekyo kitegeeza obwakabaka buno bwali bukozesa bwangu, ate ebiwawaatiro 4, ate era nabyo kabonero ka bwangu mu bunnabbi. Kitegeeza ki? Ebiwawaatiro bino 4 empologoma eno engeno bye yalina kyali kitegeeza obwangu ate nnyo bwe yakozesa. Ensolo eno ey'obwakabaka obwokuna bwe bwakabaka obw'Abayonaani, Greece Empire. Greece Empire eno yafuga okuva mu mwaka 331 okutuukira ddala mu mwaka 1068. Empire eno obwakabaka buno obw'Abaruumi obw'Abayonaani bwafuga mu kiseera kyabwo ekifaanana bwe kityo. Ekiseera kino ekifaanana bwe kityo, ensi eno eyogerwako wano yali ekulemberwa omuvubuka ayitibwa Alexander the Great. Muvubuka ono yatandika okulwana entalo, ng'atandika entalo okulwana entalo ez'omunda mu Greece. Mu Greek eno era bwe yalwana entalo ezo, yalwana entalo n'atereeza kitaawe ng'amaze okufa, entalo zonna n'atereeza entalo ez'omunda ze bayita civil wars. Kati bw'amala okulwana entalo ez'omunda ate n'abeera n'okwagala naye abeereko ng'afuga ensi yonna, n'atandika okugenda ng'alwana ng'akuba obwakabaka bwonna obwaliwo. Era obwangu bwe yakozesanga amagye ge newankubadde gaali manafu naye gakozesanga bwangu, speed nga gakuzinduukiriza ne gakukuba okukakkana nga bakuwambye. Obwangu obwo bwe yakozesa kugenda okuweza emyaka 33 ng'ensi zonna ezaaliwo amaze okuziwamba. Olw'okuba yali amanyidde okulwana okuviira ddala mu buto bwe, entalo, okutta, okubiba omusaayi, okuwamba, yagenda okutundatunda nga takyalina baalwana nabo. Naye yalina obuzibu bwe yalina bwe buliwa obw'obutamiivu. Yanywanga nnyo omwenge, era kigambibwa nti omusajja ono yasangibwa, Alexander the Great yasangibwa mu buliri bwe anywedde omwenge afudde. Yasangibwa mu buliri bwe ng'anywedde omwenge afudde. Kati bw'amala okufa biki ebiddirira? Bajjenoozi be 4 ne beegabanyaamu obwakabaka bwe buno. Bajjenoozi 4 bano gy'emitwe giri ena gye tulaba ku ngo. Bajjenoozi 4 be baliwa? Bw'oddayo mu kusoma ebyafaayo ojja kusanga omusajja ayitibwa Ptolemy yagabana ekitundu ekimu. Osanga omusajja ayitibwa Lysimachus, oyo naye yagabana ekitundu ekirala. Omulala yayitibwanga Seleucus naye yagabana ekitundu kimu. Ate owookuna ye Kasanda ono naye yagabana ekitundu ekirala. Ensolo zino ze tujja tulaba ziragira ddala bulungi, ezetambulira ddala bulungi n'ekibumbe kiri Danyeri kyannyonnyola kabaka Nabukadneza kye yali aloose. Obwakabaka buno mu biseera byabo bwafuga nga bwe nagambye obw'Abayonaani okuva mu mwaka 331 okutuuka mu mwaka 1068. Naye ate Bayibuli etulaga egambye empewo 4 zesisituka. Kati twakalabako empewo 3 zonna zibadde entalo. Empewo zino 4 ezijja zisituka. Olunyiriri olw'omusanvu lutugamba lutya? Kubanga Bayibuli yatugambye empewo ziri 4. Olunyiriri olw'omusanvu mu kitabo kya Danyeri ayogera ebigambo bino. Danyeri agamba bw'ati: oluvannyuma lw'ebyo biruwa? Oluvannyuma lw'abiri bye yalaba entalo ziri ze yalaba 4. Agamba nti entalo ziri 3 ze yalaba, olwasooka n'olwokubiri naye oluvannyuma lw'ebyo lw'entalo ezo alaba ate ekirala ti oluvannyuma lw'ebyo n'entunula mu ebyo bye nayolesebwa ekiro, era laba ensolo ey'okuna ey'entiisa era ey'obuyinza era ey'amaanyi ennyo, era yalina amannya amanene ag'ekyuma, yalya n'emenyaamenya n'esambirira ebyasigalawo n'ebigere byayo. Danyeri alaba ensolo eno ey'okuna yali njawufu, n'erinnya lyayo talimanyi, tagyogera na linnya, naye agamba ensolo eno gye yalaba
erya n'emenyamenya yayokuna erya emenyamenya esambirira n'ebyo byeridde. Yalina obuyinza, yali yantiisa, yalina amaanyi mangi nnyo. Danyeri bw'atyo bw'agamba. Lwaki agamba yalina amaanyi mangi nnyo? Yakozesa amaanyi mangi nnyo okusooka ziri ensolo 3 ezasooka, okusinga ensolo 3 ezasooka. Era agamba yalina amannyo manene nga ga kyuma. Yalya n'emenyamenya n'esambirira ebyasigalawo n'ebigere byayo. Muganda wange ne mwannyinaze ensolo eno ey'okuna Danyeri gy'alaba erina amannyo ga kyuma, ekorespondinga bulungi nnyo ddala n'ekibumbe kiri Danyeri Nebukadduneeza kye yaloota eky'amagulu ag'ekyuma. Eno mannyo ga kyuma, erya emenyamenya esambirira. Agenda maaso n'ayogera bye tutaamazeeyo mu lunyiriri olw'omusanvu. Agamba era teyafaanana ng'ensolo zonna, era teyafaanana ng'ensolo zonna ezasooka, era yalina amayembe 10. Danyeri atulaga ti ensolo eno tefaanana ziri ezagisooka 3, nedda. Ate yo yalina n'amayembe 10. Danyeri bw'atyo bw'atugamba. Kakati bw'otunuulira ekibumbe kiri, ensolo eno ey'okuna ya njawulo, ensolo eno ey'okuna ya ntiisa, ensolo eno ey'okuna erina amannyo ga byuma, ensolo eno ey'okuna erina n'enjala za byuma, ensolo eno ey'okuna erina amayembe 10. Mu birooto bino byombi bifaanaganira ddala obwakabaka nga bujja bugoberagana. Buli obwakabaka mu Danyeri essula ey'okubiri bwa mirundi 4, obwakabaka mu Danyeri essula ey'omusanvu nabwo bwa mirundi 4. Era obwakabaka buno bweragira ddala bulungi. Obwakabaka buno Danyeri abulagira ddala bulungi, Bayibuli eragira ddala bulungi mu birooto bino byonna nga bufaanaganira ddala. Wano obunnabbi we butandikira ate okunyuma. Weetegereze wano obunnabbi biri byonna bibadde biraga ebyafaayo, naye kati tutandise okusemberera mu kiseera kyaffe kyennyini. Tutandise okusemberera mu kiseera eky'obukristaayo. Wali tubadde tulaba nga Yesu tannajja. Wano obunnabbi buno bulaga okuva mu mwaka 1068 we twalabye obwakabaka bw'Abayonaani we bwakomera. Kakati ate obwakabaka buno bw'Abaruumi buyingira buwamba. Ensolo eno ey'okuna eraga obwakabaka obwaruumi enkaafiiri, buyingira buwamba. Obwakabaka buno bufuga okuva mu mwaka 1068 Yesu nga tannazaalibwa okutuukira ddala mu mwaka 476 Yesu nga amaze okuzaalibwa. 1068 buno bwe bwakabaka obusinga okubaamu obuwanvu mu bwakabaka bwonna, bufugira ekiseera kinene. Obwakabaka buno bufuga 1068 nga wabulayo emyaka 1068 Yesu azaalibwe. Bwe bwakabaka obwaliwo nga Yesu azaalibwa, bwe bwakabaka obwaliwo nga Yesu azuukira, bwe bwakabaka obuyita ne butuukira ddala mu mwaka 476 nga Yesu amaze okuzaalibwa. Obwakabaka buno Danyeri essula ey'okubiri alaga obugere 10. Ne Danyeri essula ey'omusanvu alaga ng'ensolo eno erina amayembe 10. Bino nno si byakulekaawo bulesi, kuleka mu bbanga, nedda, naye birina amakulu amakusike. Danyeri essula ey'omusanvu olunyiriri olw'24 alina ebigambo byayogera mu Danyeri 7:24 byenjagala gwe nange tusomere wamu. Danyeri essula ey'omusanvu olunyiriri olw'24 agamba ebigambo bino, agamba bw'ati: naye amayembe age 10 mu bwakabaka obwo muliva bakabaka 10 abaligolokoka. Tina amayembe age 10 mu bwakabaka obwo, obwakabaka obwo obwaruumi mugenda kuvaamu. Bwo tebagenda kujja babulwanyise, tebagenda kujja babuwambe, naye mu bwo mwennyini obwakabaka bwa Ruumi mujja kuvaamu obwakabaka obulala 10. Kati obwakabaka obwo obulala 10 muganda wange ne mwannyinaze, obwakabaka obulala 10 bubeererawo ddala okuva mu mwaka 476 Yesu ng'amaze okuzaalibwa, era bwe bukyaliwo ne kaakati bwe bujja okubeerawo ne Yesu Kristo ng'akomyewo. Tewali bwakabaka bulala bwe tulindirira.
buno bwe bwakabaka bwokka obuliwo, bwe bwakabaka bwe wetegereza buli obwakabaka obulala bwonna bajja balwana entalo bawamba buwambe external wars, entalo ezitali za munda naye entalo ez'obweru. Naye obwakabaka buno obulala obujja bwe bwakabaka obuvaamu obuvi obwakabaka obulala 10. Waliwo entalo ze bayita, waliwo amawanga ge bayitanga barbarian tribes. Barbarian tribes bano battanga, tebaalina kisa, banyaganga, bawambanga, bayokyanga ensuku n'ebizimbe, basaanyanga nga tebalina mutima, nga balinga abatalina mutima, nga tebafaayo ki ekigenda mu maaso, byonna baabikolanga nga bwe baayagalanga. Kati mu bano barbarian tribes zino mwe mwava, zino barbarian tribes ezaava mu north oba obukiiko obwa kkono obwa Europe, zajjanga nga zirwana nga bwe bateekawo bano bwe bamala bateekawo, bano bwe bamala bateekawo bwabwe beefuga bwe batyo. Naye nga zino zaali ntalo za munda mu bo. Bano be baliwa, mwalimu the Alamani Abagermani ab'ekiseera kino, ne mubeeramu the Franks Abafalansa ab'ekiseera kino, ne mubeeramu Basaxons be Bangereza England, ne mubeeramu Visigoths abo be ba Spain ab'ekiseera kino, ne wabeerawo the Burgundians abo be ba Switzerland ab'ekiseera kino, ne wabeerawo the Lombards abo be ba Italy, ne wabeerawo the Suevi abo be ba Portugal. Eyo ye modern Europe, ye Europe ey'ekiseera kino, ge mawanga omusanvu ago. Eyo ye modern Europe. Era modern Europe eno eraga abaasigalawo ku mawanga gali 10 agajja nga gava mu bwakabaka buno obwa Rumi. Amawanga gonna agoogerwako mu Danieli essuula eno ey'omusanvu, mawanga ga mu Europe, si nsi ndala yonna. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, waliwo amawanga ate amalala 3 era nago nga gava mu Europe gesoogeddeeko wano. Lwaki sigoogeddeeko? Kubanga amawanga ago mu kiseera kino tegakyaliwo. Amawanga ago gasaanyizibwawo ddala. Be baliwa, waliwo abayitibwa nga the Herules, Baheruli, Vandals ne ba Ostrogoths. Kati bano tebakyaliwo. Balimba kugambye Abagermani, Abafalansa, aba England, aba Spain, aba Switzerland, aba Italy n'aba Portugal. Kati kwabo kwaliko aba Heruli, aba Vandals n'aba Ostrogoths. Agamawanga 3 tegakyaliwo kati. Tewakyaliwo n'erimu kugo. Aga 3 gasaanirawo ddala, tewakyaliwo nalimu. Mu kiseera kino Abaruumi nga be bafuga, Ruumi enkafiiri nga yeefuga, Yesu Kristo mwazaalibwa. Kayisaali waaweera ekiragiro ekyaleeta Maliyamu ne Yusufu okuva e Nazaaleesi okugenda e Beselekemu okubalibwa. Daniel essula ey'omusanvu olunyiriri olw'omunaana alina ebigambo by'ayogera bye njagala gwe nange twetegereze. Daniel 7 olunyiriri olw'omunaana agamba atya? 7:8 ayogera ebigambo bino: nakebera amayembe era laba ne wamera mugo ejjembe eddala ettono. Nti nakebera amayembe, Daniel bw'atugamba nti bw'aba akebera amayembe gano agenda okulaba nga mugo mumeramu ejjembe eddala, naye ate nga ttono, si ddene nga gali 10, ttono, limera kuva mu mayembe gano 10. Daniel bw'agenda okwetegereza olunyiriri olw'omunaana agamba ati, olunyiriri olw'omunaana agamba ne mu maaso gaalyo 3 ku mayembe ag'olubereberye ne gasimbulirwa ddala. Daniel atugamba nti 3 ku mayembe gali ag'olubereberye gasimbulirwa ddala. Kitegeeza ki? Gali uprooted, n'emirandira gyago ne gagirwamu ddala ne mu ttaka obutaddamu kubeerawo. Omuti bwe bagusiguukulula teguddamu kubeerawo, teguddamu kulabika. Daniel atugambye
Ejjembe lino ettono lye yalaba lyasiguukulula amayembe 3 ne ligajjirawo ddala. Bwe liba lyasiguukulula kitegeeza lirina obusobozi okulwana entalo, lirina amaanyi okujja, kubanga teri kabaka akeera ku makya n'omugamba mpa obwakabaka bwo. Nedda, oyo taliiyo. Bakabaka bonna okumuggyawo olina kumala kulwana, olina kumala kulwana okumuggyawo. Olwekyo lino lyajjirawo ddala, lyasaanyizibwawo ddala. Daniel atugamba tilyasaanyizibwawo ddala. Ojjukira ziri ensi 3 ze nagambye, ensi 3 ezasaanyizibwawo, Abaherul, Vandals ne Ostrogoths. Kati kana akayembe akatono bwe kaba kasituka kasiguukulula amayembe aga 3, kagajjirawo ddala. Daniel essula ey'omusanvu olunyiriri olw'omunaana bw'oba ogimalayo agamba ebigambo bino, olunyiriri olw'omunaana ng'olumalayo agamba, era laba mu jjembe eryo mwalimu amaaso ng'amaaso g'omuntu n'akamwa akoogera ebikulu. Agamba Daniel nti mu jjembe lye yalaba teryakoma kubeera jjembe kyokka, naye mwalimu amaaso ag'omuntu n'akamwa nga koogera ebikulu. Daniel ebigambo bino byayogera byonna birina amakulu amakusike. Bw'oba oyagala okumanya muganda wange amakulu g'ebigambo bino n'amakulu g'ejjembe, ojja bisanga mu Daniel essula ey'omusanvu olunyiriri olw'24. Daniel 7:24 atubuulira amakulu g'ejjembe kyeki. 7:24 agamba naye talifaanana ng'ab'olubereberye, naye alijjawo bakabaka 3. Talifaanana ng'ab'olubereberye, era agenda kujjawo bakabaka 3. Bw'oddayo waggulu eri n'osoma amugamba nti ejjembe eryo, akayembe ako akatono ke walabye, bwakabaka agenda kubeera kabaka, agenda kujjawo eri 2 gye tutasomye, agenda kujjawo obwakabaka 3. Olwekyo amayembe gano gategeeza bwakabaka. Obwakabaka buno 3, ejjembe lino ettono erisituka, akayembe kano akatono akasituka oluvannyuma lw'amayembe gali 10. Akayembe kano akasituka kanjawulo. Ejjembe edda mu buwangwa obw'edda wonna kalinga kabonero, it was a symbol of power, kalinga kabonero ka buyinza. Kati akayembe kano akatono kasituka nga kava mu Roma enkafiiri. It rises out of the Roman Empire. Rome eri enkafiiri mwe kasituka. Bwe kasituka kiki kye kaleeta? Oluvannyuma lw'okutukakutukamu olwa Roman Empire eno, ng'ekutukakutuka ng'eriteekawo amawanga agakola Bulaaya kati eri modern, wasitukawo ate obwakabaka obulala. Bayibuli egamba nti obwakabaka buno obwasituka, ejjembe lino eryasituka lyali lyanjawulo, lyalina amaaso ng'ag'omuntu nga n'akamwa akoogera ebikulu, maaso ng'ag'omuntu. Kitegeeza ki okuba n'amaaso ng'ag'omuntu? Nagambye muganda wange tingenda kugenda mpola tusobole okubitegeera. Kitegeeza ki okuba n'amaaso ng'ag'omuntu? Obunnabbi emirundi egimu nabbi ayitibwa alaba, esiya. A prophet is called a seer. Lwaki? Kubanga yalabanga eby'omu maaso. Nabbi yalabanga eby'omu maaso ng'akozesa eriiso lya Katonda, nga Katonda yabimugamba. Kati akayembe kano akatono akasituka okuva mu Ruumi enkafiiri, akasituka ne kajja oluvannyuma lwa Ruumi eno enkafiiri, kalina amaaso ng'ag'omuntu. Kitegeeza ki? Kaluŋŋamizibwa si Katonda, naye kaluŋŋamizibwa bantu. Nabbi alaba bya mu maaso naye ng'aluŋŋamizibwa Katonda. Naye akayembe kano tekaluŋŋamizibwa Katonda, kaluŋŋamizibwa muntu. Obwakabaka buno buluŋŋamizibwa muntu. Amagezi ge bukozesa ga muntu, si ga bulijjo, nedda, naye ga muntu. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze kakozesa amagezi ag'obuntu, tekakozesa magezi ga bwakatonda, nedda, naye magezi ga buntu. Not divine human wisdom, not divine wisdom.
olwekyo muganda wange ne mwannyinaze akayembe kano kajja oluvannyuma lw'amayembe 10 okubanga gali established, okubanga gateekeddwawo, obwakabaka 10 okubanga buteekeddwawo. Obwakabaka buno 10 bwe bumala okuteekebwawo, ate wasituka obwakabaka obulala, akabwakabaka bumu naye nga katono, kabaka omulala asituka ajja, naye mu kujja kwe asiguukulula ku gali 10, ku bwakabaka buli 10 asiguukululako obwakabaka 3. Akayembe kano kajja okuva mu Western Europe, kasituka, era bwe kasituka ne katandika okulwana entalo. Kasituka oluvannyuma lw'okumenyaamenya, kasituka oluvannyuma lw'okutukakutuka kwa Bulaaya, kasituka kayembe kana akatono kanjawulo ku mayembe gali amalala agasooka. Lwaki kanjawulo? Tekalungamizibwa bwa Katonda, kanjawulo. Era mu bikolwa byako kakozesa amaanyi agatali ga bulijjo. Akayembe kano kasobola okubeera amaanyi ag'ebyeddiini ddala, kasobola okubeera amaanyi nga ga byaddiini. Looma enkafiiri bwe yali ng'esasika, Looma enkafiiri eno ng'etandise okusasika, waaliwo ebyali bigenda mu maaso. Looma enkafiiri ng'esasika, ebyafaayo bitulaga nti Looma enkafiiri eno ng'esasika baali tebakyalina maanyi olw'okuba entalo zaava munda mu bo, baali tebakyalina maanyi geegatta kulwana. Kaakati njagala weetegereze ebintu bino bisatu nga tukyebuuza ekibuuzo. Does this religious power grow out of the disintegrating Roman Empire? Obwakabaka buno obw'ebyeddiini bwe buba busituka buva mu Looma enkafiiri. Katulabe ebyafaayo bitugamba ki? Ekisooka kye kino, kasituka okuva mu mayembe 10, kitegeeza kava mu bwakabaka obwa Ruumi. Ekyokubiri, kajja nga obwakabaka 10 bumaze okuteekebwawo, kitegeeza nga Looma emaze okumenyeka, emaze okunafuwa, tekyalina maanyi, tekyalina grip yaayo, okunyweza kwayo kuli kwe yalina okwekyuma okwasambiriranga. Akayembe kano ensonga ey'okusatu kaawufu ku mayembe amalala gonna. Lwaki kaawufu? Kagatta ebyobufuzi n'ebyeddiini. Yenjawulo eriwo, gali amayembe amalala obwakabaka buli obulala bwagattanga bya bufuzi byokka, naye kano kagatta ebyobufuzi n'ebyeddiini. Ekyokuna, akayembe kano kajja ne kasiguukululawo obwakabaka 3. Kalina obusobozi obulwana entalo. Kajjawo Bavaria, Vandals ne Ostrogoths, kabasiguukululira ddala busobozi bwa kulwana ntalo. Ensonga ey'okutaano, kalina amaaso ng'ag'omuntu. Bayibuli bwetyo bwegamba, Daniel bw'atugambye, kalina amaaso ng'ag'omuntu. Kabonero ka magezi na kutegeera. Symbol of wisdom and intelligence. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, bwe twegenda nga twetegereza bino byonna, kitegeeza ki okuba n'amagezi? Amagezi agogerwako, it is the substituting of human tradition for the wisdom of God. Okuddira endowooza, obulombolombo obw'abantu ne kabuteeka mu kifo ky'amagezi aga Katonda, ky'ebiragiro bya Katonda, amagezi aga Katonda. Ekibuuzo bwe kibuuzibwa, ani maanyi ki gano, buyinza ki buno bwasoomooza ne bukwata ne Katonda mu kamwa? Maanyi ki gano agalina obuyinza obwo? Maanyi ki gano agasituka mu byasa bino ebyasooka? Ab'ebyafaayo balina bye batugamba ku bintu bino. Nga tusoma obunnabbi, nga tusoma obunnabbi obwa Bayibuli, balina bye batulaga. Kiki ekyaliwo Looma ng'esasika? Mu kitabo bakiyita The Church and Churches,
page 42-43 ayogera ebigambo bino. The Church and Churches, page 42-43 atugamba bw'ati: okuva mu bisasiro by'obwakabaka bwa Roma byavaamu mpola mpola enteekateeka y'obwakabaka obwegattidde ku bwa paapa. Bwe ngamba obwa paapa sigamba muntu, I mean the system. Papase enkola kanjiddemu. Okuva mu bisaaniko by'obwakabaka bwa Roma byavaamu mpola mpola enteekateeka ey'obwakabaka obwegattidde ku nkola ey'obwa paapa, the papacy system. Era mu mbeera efaanana bw'etyo agenda maaso n'atugamba nti ekyavaamu bwe bukulembeze obwali obupya ate nga bwanjawulo ku bwasooka. Bukulembeze bupya bwanjawulo ku obwo obwasooka. Bwanjawulo mu ngeri ki? Bugatta eby'eddiini n'ebyensi, bugatta eby'eddiini n'ebitali bya ddiini, bugatta ebyobuwangwa n'ebya Katonda, bugatta engeri ezimu ezitali za ddiini ne buzitabika mu mikolo egy'ebyeddiini. Kati bwakabaka ki buno obwogerwako? Bayibuli etugamba ki ku bwakabaka buno? Bwe tusoma mu kitabo kya Danyeri essula ey'omusanvu olunyiriri olwa 25, omuwandiisi w'ekitabo kino ekya Danyeri atugamba ebigambo bino mu lunyiriri olwa 25. Era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo, era aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo, era alirowooza okuwaanyisa ebiseera n'amateeka, era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera. Muganda wange ne mwannyinaze, Bayibuli bw'eba eyogera, Danyeri agambye ti alirowooza okuwaanyisa ebiseera n'amateeka. Kiki kyategeeza bw'agamba nti alirowooza okuwaanyisa ebiseera n'amateeka? Nakugambye muganda wange ne mwannyinaze, olwaleero tujja kugenda mpola mpola tulabe maanyi kigano agagezaako, buyinza ki buno obwagezaako okukyusa amateeka ga Katonda. Kyewuunyisa era ne bw'okifumiitirizaako amaanyi, obuyinza obugezaako okukyusa amateeka ga Katonda, oyinza okugamba nti ekyo tekisoboka, naye Bayibuli etugambye nti ekyo kijja kubeerawo. Danyeri 7:25 agambye nti aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo, nti era baliweebwayo mu mukono gwe. Then the saints or the people of God shall be given into his hand for a time, times and a half a time. Baliweebwayo mu mukono gwe okumala ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera. Bw'agamba ebiseera, egyo myaka 2. No, agambye okumala ekiseera n'ebiseera. Bw'agamba ekiseera guba mwaka gumu, ebiseera myaka 2. Bwe tugatta ebiseera n'ekiseera gye myaka 3. Naye agambye nti n'ekitundu ky'ekiseera gye myaka 3 n'ekitundu. Kati emyaka 3 egyo n'ekitundu bunnabbi, myaka gya bunnabbi. Era bwe giba emyaka egy'obunnabbi, emyaka egy'obunnabbi mu bunnabbi obwa Katonda, mu mwaka ogwa Katonda mubeeramu emyezi 12. Emyezi egyo 12 nga buli mwezi gwa nnaku 33, temuli gwa 31, temuli gwa 28, temuli gwa 29. Naye emyezi gyonna egya Katonda kusinziira ku kalenda eya bwa Katonda buli mwezi nnaku 30. Kati bw'oddira emyezi 12 n'okubisaamu ennaku 30 ojja kufuna ennaku 1206. 1206 nnaku za bunnabbi. Twalaba nga mu bunnabbi okusinziira mu kitabo ky'okubala ng'atugamba nti buli lunaku lutegeeza kiseera, n'Ezeekeri essula ey'okuna nti buli lunaku lutegeeza kiseera. Era olunaku bwe luba lutegeeza kiseera, Danyeri ono amusula eno ey'omusanvu olunyiriri olwa 25, ekiseera kino ekyogerwako wano kitegeeza bwe giba ennaku 1206 kitegeeza gy'emyaka 1206 ng'abatukuvu baweereddwayo mu mukono gwe
Katonda ng'abirese bibeerewo. Lwaki abireka bibeerewo? Ensi eryoka emanye nti ono tali kulwayo. Ensi eryoka etegeere nti byonna ebikolebwa si bya ddiini, si bya bwa Katonda, naye ono akola mu maanyi ge, newankubadde ayambadde ekifaananyi eky'obweddiini, newankubadde nga muba mugoberera mulimu abasinga obungi nga tebabimanyi nti bwe biri, naye ayagala ensi etegeere, ayagala ensi emanye, ayagala ensi etegeere nti enkola eno si kyekyo Katonda kyayagala, kyava abireka mu mukono gwe ensi etegeere, kyava awaayo abatukuvu obuyinza buno, enkola eno ey'ekipapase, the papacy system, enkola eno ey'obwa papa, ensi egyetegereza emanye. Bwe njogera ku papacy system, I'm not talking about Catholicism, njogera ku nkola ey'obwa papa, soogera ku kanisa ey'ekikatuliki kereziya, nedda, naye enkola efuga, system eyo efuga. Obuyinza obwo obukozesebwa okufuga bwe bukyamu Katonda bw'atayagala. Ayagala abo bamanye, abagoberera ekyo, abaliyo abaagala Katonda waabwe bamanye ti kino si kyenjagala, kyava agamba nti biriweebwayo mu mukono gwe. Naye n'olunyiriri lwagambye, he will think to change times and laws. Alirowooza okukyusa ebiseera n'amateeka. Ennyinyonnyola mu nzivuunula eri direct okuva mu Lwebbulaniya oba mu Aramayiki, Daniel mwawandiikira ebigambo bino, kyandibadde he will think to change time in laws. Ebiseera mu mateeka, alirowooza okukiwanyisa ebiseera mu mateeka. Kati bw'agamba okuwanyisa ebiseera mu mateeka, kikyategeeza teeka ki eririmu ebiseera mu Bayibuli? Bwe wetegereza amateeka gonna agali mu Bayibuli, etteeka eririmu ebiseera ojja disanga mu Kuva essula ya 20 olunyiriri olw'omunaana okutuuka ku lw'e11. Jjukiranga olunaku olwa Ssabbiiti okulutukuzanga, ennaku omukaaga okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Ku lunaku olwo tokolerangamu ggwe mulimu gwe, newankubadde ggwe, newankubadde omwana wo ow'obulenzi, newankubadde omwana wo ow'obuwala, newankubadde omuddu wo, newankubadde omuzaana wo, newankubadde endogoyi yo, newankubadde munnaggwanga ali mu nnyumba yo. Lunaku olwo tolukolerangamu mirimu gyo ggwe. Kubanga mu nnaku 6 Mukama Katonda bwe yatondera eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo ez'amazzi na byonna ebirimu, n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu. Mukama Katonda n'alutukuza n'aluwa omukisa. Lwe lunaku etteeka lyokka eriraga ebiseera lyogera ku olunaku. Emirundi n'emirundi ayogera ku kigambo olunaku. Olunaku luba n'ebiseera, lyetteeka lyokka eririmu ebiseera. He will think to change times in laws. Muganda wange ne mwannyinaze, etteeka lino erya Katonda eririmu ebiseera lyetteeka erikwata ku Ssabbiiti, the Sabbath commandment. Obuyinza buno, enkola eno ey'obwa paapa ejja kulowooza okukyusa ebiseera mu mateeka. Kukyusa kino kyabeerawo kitya? Kyasoboka kitya? Kino kyasoboka Setaani ng'ayingiza mu kkanisa ey'Abakristaayo. Bwe ŋŋamba ekkanisa ntegeeza ekkanisa ey'Abakristaayo. Bwe ŋŋamba ekkanisa ey'Abakristaayo sitegeeza ba Seventh Day bokka, tegeeza n'enzikiriza endala zonna ezikkiririza mu Yesu Kristo. Kati Setaani yayingiza mu kkanisa ey'Abakristaayo, naye yayingizaamu enjigiriza enkyamu, engoberera enkyamu. Pawulo nga tannaba kufa yawa okulabula mu bikolwa by'abatume essula ya 20 olunyiriri olw'omunaana okutuusa ku lwa 30. Pawulo awa okulabula era ayogera ebigambo bino ng'agamba bw'ati. Pawulo bino ng'ajuliza atunula mu bunnabbi obwayogerwa, agamba 20 bikolwa by'abatume essula 28 okutuusa ku lwa 30 agamba, mwekuumenga mmwe mwekka na mwekka n'ekisibo kyonna ky'Omwoyo Omutukuvu mwe yabateeka mmwe okuba abalabirizi okulundanga ekkanisa ya Katonda gye yeegulira n'omusaayi gwe yennyini. Nze mmanyi nga bwe ndimala okuvaawo emisege emikambwe
giriyingira mu mmwe, tegirisaasira kisibo, era mu mmwe mwekka, wulira, era mu mmwe mwekka mwe Abakristaayo muliva abantu nga boogera ebigambo ebikyamye okuwalula abayigirizwa ennyuma yaabwe. Pawulo agamba nti bw'alimala okuvaawo emisege emikambwe gigenda okujja, naye bw'agamba emisege emikambwe tagamba nti gigenda kuva bweru. Abagambye nti era mu mmwe mu Bakristaayo, gigenda kuva mu Bakristaayo, gigenda kujja giwalule nga giyigiriza ebikyamye, nga giyigiriza ebitatuukiridde, nga giyigiriza ebitali bya Katonda, nga giyigiriza nti sabbiiti yakyusibwa, nga giyigiriza nti tugiggyewo ku lunaku luno. Pawulo yagamba nti wagenda kujja okuyigganyizibwa wakati mu Bakristaayo, nga Abakristaayo beeyigganya bokka, nga Mukristaayo yatta Mukristaayo munne, nga Mukristaayo yayiwa omusaayi gwa Mukristaayo munne, nga Mukristaayo yatwala ettaka n'ebintu bya Mukristaayo munne, nga Mukristaayo yawaayo Mukristaayo munne attibwe. Pawulo ebigambo ebyo abyogera, era ye agamba emisege emikambwe, savage wolves, misege mikambwe gijja kujja. Ekibuuzo, ekkanisa eyasooka yayigganyizibwako? Ganange ne mwanyinaze njagala okugamba nti ye ekkanisa eyasooka yayigganyizibwa. Bangi baayokebwa nga balamu, babakumako omuliro nga balamu, ng'era bwe walaba bino ebyali wano mu Uganda, ebyo baabo bye baayokera e Namugongo biwero. Bino byali byatandika dda mu Bulaaya, byali byatandika dda mu Bulaaya. Simanyi engeri gye byatuuka eno, ate tewaaliwo na social media, tewaaliwo na zi TV, tewaaliwo na birala. Byatuuka bitya eno? Kisigala nga kibuuzo ekya question mark ennene. Naye ekkanisa eno bangi baayokebwa, abalala baasuulibwa mu mpologoma enkambwe, abalala baaweebwayo ne battibwa. Sitaani yasooka n'ayigganya ekkanisa nga Abakafiiri Abaruumi be bagiyigganya, be batta Abakristaayo. Naye bwe yalaba nga beeyongera bweyongeza okuwera, bwe yalaba nga ekkanisa yeeyongera bweyongeza okuwera, n'asala amagezi amalala. Era yakimanya nti wano tasobola kuyigganya kkanisa, n'agisaanyaawo n'agizikiriza. Kye yakola kye kiriwa. Pawulo yayulabula nti abayigiriza ab'enjigiriza enkyamu bagenda kujja, bagenda kusituka, bagenda kwogera ebigambo eby'obuvvoozi, bagenda kubeera nga bava wakati mu mmwe, bagenda kuyigiriza ebigambo ebikyamya, ebigambo ebikyamya. Daniel 8:12 agamba nti amazima ga Katonda galisuulibwa wansi. Daniel bwe yayolesebwa mu bunnabbi yalaba nga amazima ga Katonda gasuuliddwa wansi. Daniel 7 agambye nti yalya, bwe yamala okulya n'alinnyalinnya. Ensolo eno bwe mala okulya erinnyalinnya n'esaasaanya. Mu kulinnyalinnya kuba kusaanyaawo. Yaliisibwa eby'omwoyo n'ekkiriza eby'omwoyo, yajja nkafiiri n'ekkiriza eby'omwoyo, naye ate bwe yamala okulya ku kigambo kya Katonda n'ekirinnyalinnya n'ekisaasaanya n'ekisaanyaawo abalala baleme kitegeera. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze yatandika nkambwe, nejja netandika okuyiga ebya Katonda. Bwe mala okuyiga ebya Katonda ate n'ebisambirira mu ttaka, n'ebirinnyirira emaze okulya eridde kigambo kya Katonda. Naye bwe mala okirya, bwe kiyingira mu kyo nga kigiwoomedde, nayagala ate ekola ebyayo nga terina bweyita n'ekisambirira. Bwe tuddayo mu byafaayo, ebyafaayo biraga nti waliwo engeri yonna ebyawandiikibwa ebitukuvu bwe byateekebwa wabbali, ebulombolombo ne bugobererwa. Basajja abawandiisi b'ebyafaayo bano, waliwo ebiseera lwe bakwatagana n'ekigambo kya Katonda. Era mu bitabo ebimu bye nakwotinzeemu bye njagala tusomemu, mulimu ebigamba bwe bitu. Mu kitabo bakiyita Ancient Church, peegi ey'okutaano n'ey'omusanvu, agamba bw'ati: wakati w'ebiseera by'abatume n'okukyuka kwa Constantine, emikolo n'obulombolombo
Pawulo ne Peetero bwe baali tebawulirangako bwewalulira mpola mu kkanisa ne butandika okukozesebwa mu mikolo gy'okusinza. Agambye ti emikolo n'obulombolombo eby'ekikaafiiri byewalula mpola mu kkanisa ne bitandika okukozesebwa mu mikolo egy'okusinza, naye nga tebyali bya Kikristaayo, byali bya kikaafiiri. Waliwo ekintu ekyajja mu kyama mpola nga kiyingira mu kkanisa nga kiyita mu lujja olw'emmanju ng'abantu tebategedde, ate kyaggulawo na mpola ekitangala kireme kulabika nga basinza, naye kyaggulawo mpola ne kiyingira nga kijja kisooba, ne kiyingira ne kituula ne mu ntebe ez'ekkanisa. Era bangi tebaategeera nti waliwo ekigenda mu maaso. Obulombolombo bwajja buyingira mpola. Obulombolombo bwe bwamala okuyingira ne butuula mu kkanisa, ekyavaamu kyekiruwa muganda wange ne mwannyinaze, ekyavaamu ne kiddira obuyinza bwa Katonda ne kibukwata ne kibuwamba ne kibwetwalira. Okuyita mu ebyasa ne bigenda nga bikkiriza obulombolombo buno nga ge mazima ga Katonda. Muganda wange ne mwannyinaze kyannaku musajja omu ayitibwa Aristotle mu mwaka 305 BC. Musajja ono Aristotle yagamba nti nabbubi erina amagulu 6. Bw'amala okugamba nti erina amagulu 6 okumala ebyasa 20 abantu nga bakkiriza nti nabbubi erina amagulu 6. Tewali muntu n'omu yafaayo kunoonyereza kulaba oba ddala kituufu. Oluvannyuma lw'ebyasa 20 gy'emyaka 20,000 agimaze n'okuyitawo, musajja omu yasoma biologist ayitibwa Lamarck n'asituka n'abala ne yeebalira limu kugulu kumu ku kumu, agenda okukizuula Lamarck nga nabbubi terina amagulu 6 erina amagulu 8. Lamarck n'asituka n'agamba abantu basebo ne bannyabo, nabbubi terina amagulu 6 erina 8. Ne bamugamba, sebo tolina bw'owakanya kalimagezi oli Aristotle yali philosopher, Aristotle yali mugezi, Aristotle yali ategeera, Aristotle yali asomye, tolina bw'omuwakanya, yasoma nnyo. Muganda wange ne mwannyinaze Lamarck yakiremerako n'abagamba nti kyekituufu, era bangi tebaamukkiriza, naye ekyo tekyakigaana kuba kituufu, kyasigala nga kituufu. Mu ngeri y'emu Sabbiiti yakyusibwa. The Sabbath being changed is like the simple counting of the spider's legs. Muganda wange ne mwannyinaze bino byetaaga kuddayo mu kigambo kya Katonda, twetegerereze ddala, tumanyire ddala, tubeere bawulize eri kigambo kya Katonda, si kubeera bawulize eri ekikyupuli ekyajja nga kiyingizibwa mu kkanisa. Nedda. Abakristaayo bwe ŋŋamba ekkanisa ey'abo bonna abakkiririza mu Yesu Kristo nga yafa ku musaalaba n'ayiwa omusaayi gwe ku lwabwe, ku lwaffe. Buli akkiririza mu ekyo ye kkanisa gye njogerako. Saawulamu oba yaba Seventh Day, saawulamu yaba Protestanti, saawulamu yabalokole, zonna nzigatta wamu. Bino byajja ne biyingira mu Bukristaayo, era bwe byayingira mu Bukristaayo, Daniel nga bwe yayogera tyalirowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka, bwe kityo bwe kyali yabiwanyisa. Bwe tuddayo mu byafaayo ayongera okutunnyonnyola ekyaliwo mu kkanisa eno ey'ebiseera ebiyitibwa medieval church. Era mu medieval church bano balaga ti be bakyusa, be bakikola ekyo. Katusome tulabe. James Kalidinaali ayitibwa James Gibbons yawandiika ebigambo bino mu kitabo kye bayita The Faith of Our Fathers. The Faith of Our Fathers. Cardinal James Gibbons ayogera ebigambo bino, agamba atya, wuliriza bw'agamba, peegi 89. Oyinza okusoma Bayibuli okuva ku lubereberye okutuuka ku kubikkulirwa, toyinza okusangamu olunyiriri wadde olumu olukukkiriza okusinza n'okutukuza olunaku olwa Sande. Ebyawandiikibwa biwaliriza okukuuma olunaku olwa Saturday. Agambye tisoma Bayibuli okuva ku lubereberye okutuuka ku kubikkulirwa, tojja kusangamu lunyiriri wadde n'olumu
the faith of our fathers. Bw'atyo bw'agamba. Tojja kusanga mu lunyiriri wadde n'olumu olukugamba nti okuume Sunday. Ti Bayibuli etuwaliriza kukuuma Saturday, so si Sunday. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze omuwandiisi ono bw'atyo bw'atugamba. Oba oli awo yali mukyamu naye katulabe katikisimu ye tugamba etya? The Convert's Catechism. The Convert's Catechism page 5 abuuza Sabbiiti lunaku ki? Ekyokuddamu Saturday ye Sabbiiti. Ekibuuzo ekyokubiri, lwaki tukuuma olwa Sunday mu kifo kya Saturday? Ekyokuddamu, kubanga ekkanisa Katolika, Eklezia Katolika yakyusa obutukuvu bwa Sabbiiti n'ebuteeka ku Sunday. Agambye titebwali buyinza bwa Bayibuli nedda, naye Eklezia yakyusa. Abantu bangi babuzaabuza nga bagamba nti Kristo bwe yafa ku musaalaba yakyusa. Okwo kubikkirira babikka kiri. Amazima gali nti Eklezia ye yakyusa, so si Katonda yakyusa. Nedda muganda wange ne mwannyinaze, naye Eklezia yakyusa Sabbiiti. Wuliriza mu kitabo bakiyita Catholic Encyclopedia page 153 volume eyokuna, Catholic Encyclopedia page 153 agamba bw'ati: ekkanisa oluvannyuma lw'okukyusa olunaku lw'okuwummula okuva ku Sabbiiti y'Abayudaaya oba olunaku olw'omusanvu mu wiiki okudda ku lusooka, yakola etteeka eryokusatu okukwata ku Sande ng'olunaku olw'okukuuma ng'olunaku lwa Katonda. Agamba ebigambo bino bw'agamba ekkanisa wano gy'aba ayogerako ye, si erinze gye njogerako eya bonna, naye kyategeeza kye kino: Eklezia agambye nti yakyusa, so singa byawandiikibwa bwe bigamba. Nedda, agambye ekkanisa ye yatuula n'ekyusa. Lwaki egamba nti etteeka eryokusatu n'etaliyita lyakuna? Kubanga kiri bwe kiti mu katikisimu bw'ogisoma, etteeka ery'okusinza ebifaananyi teririimu. Bayibuli bw'ogisoma egamba etteeka eryokubiri eriwa: tewekoleranga kifaananyi kyonna, newankubadde ekyekintu kyonna eky'omu ggulu, newankubadde ekyekintu kyonna ekiri ku nsi, newankubadde ekyekintu kyonna ekiri wansi mu mazzi. Tobivunnamiranga ebyo era tobisinzanga, kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa buggya awoolera eggwanga okuva ku bazzukulu abasooka okutuuka ku bazzukulu bannakabiri ne bannakasatu kutuukira ddala ku mulembe ogwokuna okw'abo abankyawa. Era ddiramu bonna abanjagala. Muganda wange ne mwannyinaze kyava agamba nti etteeka lya kusatu, kubanga etteeka eryokubiri mu katikisimu erya Bayibuli teririimu. Etteeka eryokubiri erya Bayibuli mu katikisimu teririimu. Naye Daniel 7:25 yatugambye alirowooza okukyusa ebiseera mu mateeka. Era eryo bwe yalijjaamu alirowooza okuwanyisa amateeka, alirowooza okukyusa amateeka. Eryo bwe yalijjaamu kati eryokuna ne lifuuka eryokusatu. Kyava agamba nti eryokuna etteeka ery'ebifaananyi yalijjamu, ye talikkiririzaamu. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze bano bazze babuzaabuza abantu okumala ekiseera, bazze babonyaabonya abantu nga babayigiriza okukuuma obulombolombo obw'abantu. Mukama waffe Yesu Kristo ki kyatugamba? Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti obanga munjagala, mwe bwe muba munjagala era nga muwulira munjagalira ddala, nga mukimanyi nti nze Katonda wammwe, nga mukimanyi nti nze natonda ensi eno, nga mukimanyi nti nze mulokozi wammwe, nga mukimanyi nti nabafiirira, nga mukimanyi ekyo kyonna kye nabakolera ku musaalaba e Gologota, obanga munjagala. Yokaana 14:15 munaakwatanga ebiragiro byange. Nange 16 nange ndisindika, ndisaba Kitange n'abawa Mwoyo Mutukuvu ensi gwetategeera naye mwe mumutegeera kubanga abeera mu mmwe.
oyo anaabalungamyanga, anaabayigirizanga, anaabategeezanga byonna bye nabalagira. Muganda wange ne mwannyinaze njagala okukutegeeza ekiseera kituuse era kye kino tutandike okwagala Katonda waffe, tutandike okwagala Yesu Kristo eyatufiirira ku musaalaba. Bwe tunaamwagala tukwate ebyo by'atugamba, bwe tunaakwata ebyo by'atugamba atusindikire Mwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye, atuyigirizenga, atukulemberenga mu byonna, atukulemberenga mu byonna. Saagala osube muganda wange ekitundu ekyokusatu nga tuwumbawumba ekyokuyiga kino, njagala okomewo oyige, tuyige ffenna mu kitundu ekyokusatu tulabe kiki Katonda kyayagala tukole, kiki Yesu Kristo yatufiirira kyatugamba, ayagala tutambule tutya, ayagala tubeerewo tutya. Leka Yesu Kristo tumwagale, leka Yesu Kristo ayogera ng'ayogera mu kubikkulirwa essula ey'okusatu olunyiro lwa 20 ng'agamba laba nnyimiridde ku luggi neeyanjula, omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo ndiyingira omumwe ne tulya naye nange. Bw'agamba okulya naye ategeeza ki? Ayagala tulye naye ekijjulo, ayagala tulye naye ekigambo kye, ayagala tumusemberere. Muganda wange ne mwannyinaze ekiseera kituuse tuve ku bulombolombo obw'abantu, ekiseera kituuse tudde eri Katonda waffe. Naye saagala obulewo mu kitundu ekyokusatu ekyokuyiga kino. Mukama akumpeera omukisa. Katusabe. Katonda kitaffe omulungi ow'omu ggulu, ogulumizibwe otenderezebwe era weebwe ekitiibwa. Tukwebaza olw'ekiseera kino, tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo. Yongera okubeera naffe, yongera okutuluŋŋamya, yongera okutukulembera. Kisa kyo n'okwagala kwo kituwambaatire. Twongere okuyigako, twongere okumanya, twongere okutegeera, twongere okukola by'oyagala. Ogulumizibwe era weebwe ekitiibwa mu bulamu bwaffe, naffe tulabe omukisa oguva gy'oli. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama akuwa omukisa era akwasiza obwenyi bwe.